Ntegeeza wano tewali kibanja. Bannange ze ntambudde mu bibanja bingi. Land grabbers ababbi b'ettaka. Era omukyala nakugambye bwe yakadde mu ofiisi yange. Land grabbers bakozesa abantu nga ggwe n'amugamba nti wano jjajja waliwo jjajja wange tewasasula akati nkomyewo ng'otandika kubaakuma kutematema ng'osawo kantu ng'onyaga. Ekiddira eky'empeera bantu kujja nga basalamu obukooti nga batunda nga bagamba nti ndi wa kibanja kubanga mumanyi nti Pulezidenti Museveni awanirira ab'ebibanja kati yeekweka ab'ebibanja. Batu kakati ow'ekibanja nga bamulabiye nga batuula wano tewali n'omu ku bo ayinza okugamba nti mu myezi 3 mbadde nsula wano nensala emmere eyo kye mbadde ndiirako. What is the problem? Nyabo IRDC tuyitiridde okubonaabona n'abafere abajja ne beekweka mu bantu nga Nantege ne bajja okuteganya eggwanga lyaffe. Let me show you. Nabuuzizanga nakatuuka nti status quo kooti gye yalagira nti ebeerewo yeruwa. Ekifaananyi kyakubwa Aliovu kikino ekyali kuba nga kiraga eno yali forest. Kikino wano it was a tropical forest. Simanyi na memo yali ne batema kino forest nga bwe yali. So status quo yandibadde nti wetujja wano waliwo ekibira bakitema before the status quo. Kati wano wewali ennyumba Nantege ng'abadde asula mwe mwali olusuku emwanyi ziruwoza abadde. Lwaki mwagala okubba abantu emisana tuku? Waliwo n'endala akyo eteri aliyo ey'ekifo nga bwe kyali. Mwebanga bwe kyali emiti just before the order. Mujaba awo ng'oddira n'okozesa security system yaffe okumala ebiseera byaffe ng'oyagala tukuyambe okubba. Ayandisa kyogedde bulungi. Olwamala court order eno mubadde mugyogerako court order. Ne mugamba nti waliwo court order. Laba contents za court order. Nakubuuzizza gwe omukyala gwe muwoze mu ofiisi nti nno ddala court order yakuwa kutema miti na bidiri ebibaddewo nti kukozesa ne nkugamba nze ndi munnamateeka. Interim order tekuwa kukozesaawo. Court interim ekugamba nti tokwatako kubanga tukyawuzisa. Ate gwe mwajja kutema abatema bonna they are trespassers. Malicious damage to property. N'ebyo nebyaliko. Nkigamba kiti kigamba bweti tewali case gwe ndowooza mukimava mubuuka ne mugenda mu LCCD. Komiti y'abakooti kubanga temulina kyemwayaga bwembeera mu kooti eyabulijjo ng'amba nti there was nothing before court. LCCD temwalina kintu kyonna kubanga tewali subject matter. Ogamba nti nowakanya ow'ekibanja n'ow'ettaka naye tewali wa kibanja n'ekyo temwalina kintu maaso gammwe. Kati mwesala biki?
ebyo byali bifu. Number 1, kooti LC1 weba tetunudde mu kyattaka, mu LC2 tetuukayo, ne mu LC3 tetuukayo. Kwegaba byonna bye bukukumba nti ne twetwala ate ne tugenda olwanya ne tugenda abasinga, byonna byali bifu byereere. Lwaki mubeera lwaki mwegatta emabega waabo ababba ne bagrabinga ettaka ly'abantu? Leero nno njagala nabo abannanyi ttaka mukimanye, Pulezidenti Museveni tawagira bibanja byokka, nammwe ab'ettaka bawagira, kubanga mwenna mumuwa akalulu. N'olwekyo kino example eyo ow'ettaka bw'oba oli mutuufu, naawe wennyini etteeka likuwagira, era naawe Pulezidenti Museveni akuwagira. Kakati ate njagala okitegeera bulungi, ababbi b'ettaka ab'ennaku zino tebakola. Bajjanga wano Nateege bwe yazze wano ne beefuula nti ne kati wano wali wajjajjange, ne badduka ne bawa enguzi ku LC1 oba LC3 ebikeereera mu ntuufu, ne bakolayo ki oda, yagenda mu kooti ne bafuula ki oda n'eba ng'ate eyagira baaki banyazi ba ttaka, land grabbers. Kati land grabbers baddukira mu kooti, olujjanga poliisi egamba ate tewaliyo kooti, ate nakola bitya kooti si era special assistant kwata eno nga case study, nja kuyambako tukole fayiro tukitwale mu Judicial Service Commission. Bano bonna ababikozeeko bonna bakolemweko, oba ne bajjaji bembadde boogerako bwebabadde bavumbisa erinnya lya judiciary, kati kekese eno obexposing. Era ndagira bwenti kubanga nti this is very simple, sigenza wanyirira mpagala okulagira nti number 1, wano tewabangawo lwakibanja okuva omugenzi Professor Ssekiza Kajubi bwe yabasasula bonna, evidences here. Number 2, security olw'okubanga tubaddeyo n'obuzibu wano, IRDC nkusaba mu kiseera kino ndabwe kyonna bootegese from now osseeyo security emala okulaba nti family ya Professor Kajubi teteganyizibwa. Number 3, kirabye nti Nateege you are a land grabber, oli muddu wa ttaka, ndagira security ekukwate gwe n'abo abakolaganye naawe mu kugezaako okubba ettaka. Tolowooza nti ne bw'onojjanga n'ofuna obukooti oda obutaliko makulu, naye ekyo security nja kuva wano ng'omaze omukwata okusiza ku mateeka, ayogere abo bonna babadde akolagana nabo okugula ebinywa ettaka. Abo bonna mu ddakiika g'emu-bbiri abaasaawa sipiika 4 n'ekitundu ne bazisaawa, bonna mu banoonyezeeko bonna bakwate, abonna abaliwo n'ababayambako bonna bakwatire bonna okuvaayo. Maze okumala ekintu kino era kimaze, oda zange zirina okutandika okukola n'okubadde wajja zigoberiza n'ebiwandiiko. For God and my country. Security please mkwate abantu abo muyakwate. Sebo tukakane abatuuze tukakane tuwe olukiiko ekitiibwa tukakane poliisi tukireke ekole ogwayo, minisita agera tusiibula naye tusooke tukakane
bane bukakane minisita so okusibula nga bwe batakamu kasala katono nnyo minisita wakabutesaba oleko katono nnyo sebo ekitiibwa minisita agenza obudde naye waliwo ensonga era ey'ekifo ettaka eri ku kitundu kyaffe enabugala Mamaye tunataka polisi mletee koleo hayo. Sasa tubulie ngasabu kwa nani Nsala abatuze tunataka mu Jumana enda inside. Walo? Okay. Hey, don't forget this one. This one is not one of them. This one is not one of them. Don't make the camera on me. But it's the one of them who witnessed there. It's one of them who witnessed there. Extend the other side. Okay. You might turn like this. I'm going to close this camera. By the way, that one is not one of them. But it's the one who witnessed there. No, it's just we are just taking. Possession ate sindagano ne wanga toina ndagano siku wa busuru. It is possession. Kwembanga tuna possession nganza sewano okulaba nti omukyala ono ali mu possession biki byetunulira ntunulira ennyumba neŋŋamba ati eno ennyumba maka agamaze emyaka 12 ate taweebwa constitution. The answer is no. Olusuku luno lumazeewo emyaka 12. The answer is no. Kano kamugwanya kabuyonjo kamazeewo emyaka 12. Efumbiro liriwo lyabadde afumbiramu okumala emyaka 12. Teririwo. Senga kibadde kiringa bwe kisookera nga ow'ekibanja ow'ettaka agoba ow'ekibanja nandisookedde ku constitution article 237 sub article 8 ti ow'ekibanja alina security of occupancy nandigaseeko orders zaani za president ezo orders nazo ziringa 3. Okay. Naye kakati njagala nsandike bannange mwe munsobedde Uganda kati tuna universities ezisomesa amateeka obanga feka nasomera yali emu ey'Emakerere nga tulina basitudents nga 6 bokka kati bangi naye oyinza otya okugamba nti ensonga n'egenda wa nsonga ki oba ow'ekibanja n'eki n'ow'ettaka. First of all wateeka okubawo kesi kinti ndi wa kibanja. First of all kibanja kiruwa ow'ekibanja tekigamba nti lw'okuba jjajjawo yaliwo nti olw'okuba taata wange yaliwo. Ekibanja is a question of possession. Article 237 sub article 8 security of occupation. Okuba ow'ekibanja ekiri protected mu mateeka olina okuba ng'oli in possession. Abo
pulezidenti baabwe bagambye nti abo tobakwatako, ono wakibanja ali mu possession tomukwatako, amukwatako yenna akwatibwa ng'amateeka bwe galagira. Twagambye tutya? Ow'ekibanja mulabira ekibanja bannange constitution nga bwegamba ne as defined in the Land Act 35, ow'ekibanja yoyo eyakiriko emyaka 12 nga constitution ene gye tulina ya 1985 olunaku olwo lwennyini lwalangira bwati bw'obanga obaddeko emyaka nga 12 ekyo kibanja kyo tayali ali kukwatako. Number 2, bw'oba nga after the constitution waliwo ekintu kirala kiba kita limitation act, bw'obanga oluvannyuma lwa constitution omazeeko emyaka 12 nannyini kyapa nannyini takuteganyizza naawe oba tokyakwatibwako, era mu katundu aka 5 section 5 of the limitation act n'oli nannyini ttaka tayinza genda mu kooti kufuna order ekugobako. Ate ekirala section 78 ya registration of titles act, olina n'obusobozi ogenda wa registrar so si mu kooti n'akuwa ekyapa. Mubulidde ebyo kaakati abantu amateeka gye bwe gali, abantu bagende nga bonna bakakafu tewabadde kyekubira yenna. Eno nsonga si ya bulijjo, kubanga sitera kusanga wa kibanja agoba wa ttaka, ntera kusanga wa ttaka agoba wa kibanja, naye ate kakati eno eri unique kubanga ow'ekibanja ate yagoba ki ow'ettaka. Kiringanga oba emmese ate yegoba kapa, ate bulijjo kapa yegoba emmese. So kino kiri very strange. Nenjagala muwulize kyo 28 February 1922 kooti order yonna ekwata ku w'ekibanja by necessary implication okugoba ku ttaka, kugamba n'ekibanja wa ttaka yagoba oba vice versa. Kooti order yo nga tennakolebwa egenda wa RDC. RDC n'ayita security committee. Security committee n'egitulamu yonna, oluvannyuma n'ayita Minister of Lands ne boogerezanya ng'ekyo tekinabaawo. Okugamba approval zino zikolebwa wani ewa DPC ne zigiraki njirabye yayise mu kooti, oluvannyuma akitwala wa RDC. Ku mulundi guno RDC mwamubuuka. That's number 1. So tekyagoberera directive ya president, orders zonna bwazityo bwe zina okukolebwa. Execution proceedings. Okwo kwe kuddira ekintu ekyo ne kireetebwa bawa DPC. Kaakati awo DPC ne system ye eyo yaffe kati ezze gye tuli mu government executive, that is the Minister of Internal Affairs. Mumanyi police eriwa internal affairs kibikibo, oba Minister of Security, oba Minister of Local Government, oba Presidency. Kati order eri tekyali contempt of court. Mwabagamba mbu ndanja n'agamba nti court order bw'otogikola contempt of court. Teri contempt of court. Court yo yamaze ekyayo, era bw'abanga court beerifu mutuufu agitwala gye tuyita execution proceedings eyo, awo bamuwera warrant jajja nayo nga kaliko ne kapaati nti warrant eno ejja kumala ekiseera bwe kiti, bw'onooba togitadde mu nkola kaakati ojja kuwa ensonga lwaki ogikobyewo mu kooti. Kaakati bwe bagikuleetera DPC RDC n'agamba sijja gissa mu nkola, gwe tolina kukankana nti ate waliwo contempt of court. Ono assaako busa neddayo mu kooti. Wabali bayawakanya nti no yagaanibwa bwereere ate yeriba another court matter. N'olwekyo byonna bye mukankanye nti no yali contempt of ekyo kyali kyabwere butamanya kati nkikira fayinzi. Ekyo kiwedde ekya court order.